tugenda kweyongerayo ne tugenda kuba twogera ku candlesticks. Tugenda kuba tuhandolinga topic ya candles leero, era tugenda kuba tufuna understanding oba okutegeera candle kyeki. Kati mu Forex tulinamu candles za bika bibiri. Zino z'olaba eza green ne zino z'olaba eza red. Kati kala si kye kikulu naye kumanya zisignifyinga ki. Kati zino candles z'olaba eza green baziyita bullish candles. Zino z'olaba eza red baziyita bearish candles. Kati nga w'okiraba wano candles zaffe eza green zino zikola ki? Zambuka oba zambusa mu market. Kati bullish ebeera gati buyers, ba buyers mwe bali mu market. Then bearish ebeera gati ba sellers mwe bali mu market oba sellers. Kati bearish ndowooza olaba zino eza red zo zikola ki? Buli we ziforminga akatale kaba kakola ki? Kagwa. Then eza green nzijeko. Then zino eza green nzeemu ka screen katono. Olaba buli we tubeera ne candle eza green nga nnyingi market eba ekola ki? Eba eyambuka. Then ne tubeera n'eza red nga nnyingi market eba ekola ki? Eba ekkirira. Kati tugenda yiga bullish, tugenda soma ku bullish ne bearish bearish candles ye topic ya leero. Nga we nabadde nkyennyonnyodde wali mu vidiyo. Kale mwali ku chart. Ku bullish open yaffe egenda beera wansi. Lwaki? Bullish zipushinga market ng'ejjiza waggulu kuba eyo market eba yaba buyers. Then bearish open ebeera waggulu kuba epushinga market ng'ejjiza wansi. Bearish eba yaba sellers, bullish yaba buyers. Kanzi neminge wano zireme babuuzaabuuza kati nebeera bearish candle. Then eno ebeera ki? Bullish oba eyaba buyers. Ero ziri bbiri. Then kasooke nzireyo ku chart nkibalage then nkulage engeri candle gyeformingamu. Kati wano tuli ku chart yaffe. Jjukira nagambye eno candle eri ki? Eno candle eri bullish. So kiri? Eno eri bullish, zino eza red ziri bearish. Kati tugenda kuba tu identifyinga open ya zino candle. Nze naawe. Kati tugenda kukozesa eno example. Kati nga olaba wano tulinawo eno candle, tulinawo ne zino candle. Kati bullish candle jjukira ky'otalina kwerabira nagambye bullish candle ekola ki? Eyambusa akatale. Then bearish essa akatale. Kati bullish candle twagambye open ebeera wansi. Wano candle wegenda wano wansi wano candle wegenda okola ki? Wegenda openingira. We openingira wano wansi ejja kukola ki? Kati kisinzira ne time frame gye tuliko. Katugeze we tuba ku 1 hour time frame. N'ebya time frames tugenda byogerako mu eno video yennyini. We tuba ku 1 hour time frame kiba kitegeeza eno candle we openinga egenda kuba ezannya oba egenda kuba etwala obudde. Eba egenda kutwala 1 hour eryoke ekole ki? Eryoke eclosinge wano waggulu. Close weeri. Then endala naye gye. Then oba ku chart nga ya 1 hour kiba kitegeeza buli candle gy'olaba wano etwala 1 hour okuprintinga ku screen. Era ne time ebeera wano ebbali. Obudde oba obulaba candle bwebulayo okukola ki? Oclosinga. Tugenda laba wano kasita ziclockinga 00
ngenda bateerako mu kirabe kati ngamba since eno kando epushing edda waggulu open egenda beera wansi then close egenda beera waggulu kati ekyo kya bullish kando zino kando zonna zolaba eza green open eri wano close eri wano then kano kolaba kano akakalayini bakayita kati ka wiiki yo ekulaga lowest point kati wekaba wansi kaba kakulaga lowest point price weyakoze eki weyatuuse wekaba waggulu katugeze kanaka wano kakulaga ki highest point price weyatuuse mu eyo kando then kasooke tulabe bearish naye katonda eddakika ziggwayo kasooke embalaga embu kandi endala egenda kuprintinga ku screen kati kandi ekoze eki ezze kati ssaawa zino endala yakatandika kati ogira yasoose kuba ya green open kati wano tugenda bala eno open eno kando so ine screen gezze wano sorry kasaawa zino ojja bino yakajja ku screen ebulayo eddakiika 4 kati eno ya 5 minute time frame eddakiika 4 zino eddakiika weziggwayo ne zikoona 00 ebegenda kukola ki ebegenda kweprintinga ku screen kasaawa zino open eno kando bateerewo akalayini open yayo eri wano wennyini woolaba wano wewali ki sorry wano woolaba awo wewali ki wewali open kati egenda zannya paka nga zino eddakiika zikoze eki ziweddeyo eno kandi eba ekola ki eba eplayinga kati wano saawa zino eri ki eri bearish we closingire eno wansi close yayo kasita ebeera wano wansi eba egenda beera ki bearish kando naye eno close webeera waggulu wa open kiba kitegeeza egenda beera ki egenda beera bullish kando kansuubira ekyo kikola sense kuba ne mukozesa live kando eriwo saawa zino ngenda kiddamu omulundi gumu saawa zino eno kando yakajja ku screen era ebula eddakiika 3 eryoka eclosinge naye kati mwezi eddakiika ng'eddakiika 3 tezinakugwayo eno kando we closingira wano wansi we closingira bilo kiba kitegeeza wansi wa open eno opening price yaffe eri tugeze 1 point something kasita eno kando eclosinga wansi wa open close nebeera wano wansi eno kando eba egenda beera ki eba egenda beera bearish oba eyaba sellers naye nga wogiraba kasita kandi eno naayita ku eno open ejja kyuka ne kala ebeera ya green kiba kitegeeza egenda beera ki bullish era close yaayo webeera waggulu eno kandi ejja kubeera ki bullish ne kati eddakiika zimala kukola ki kuggwayo ne tulyoka tulaba close kando gye closingidde then netumanya kati eyo bearish oba bullish kati eno concept applyinga ku buli ki ku buli kando kati nga wolaba zino eno open yayo yali wano closing eri wano wansi eno close eno open ekyo kya bearish good taking a note open ebeera waggulu closing eri wansi ku buli bearish kando kati neeno open wano close eri wano wansi then eno week ekulaga highest point price weyakoze eki weyatuuse kalinga wokiraba eno kando yaffe ebulayo ki ebulayo seconds 4 katugenda laba eno kando gye tuba tuteekako amaaso eno saawa zino eri mu play nga kanjiteeke mu kasaako gye tuba tuteekako amaaso nejjukira twagambye open yaffe yeeno open awo wennyini then eno wiiki yaffe ebadde ekulaga lowest point price weyakoze eki weyatuuse kati eno upper week yaffe ekulaga ki highest point mbu kando yatuuseeko wano waggulu
highest point price we yatuuse katulaba eweddeyo eddakika ziweddeyo era eclosinze naye close yayo eri waggulu wa open kiba kitegeeza egenda beera ki bullish candle kitegedde kati munzikiriza okukoma wano weno vidiyo naye oba ogisanzeemu omulamwa osobola okukomentinga kikyoyagala olaba mu vidiyo eddako socialinga ne mukwano gwo then osobola likinga no subscribinga channel yaffe esobola okukula